Nyongera okujjukiza gwe n'atulaba ebintu bino wammanga nti si papa akyali mu kkomera kyannaku nnyo kiruma kinyiiza awo ngenda okukoma. Brian White akyabundabunda mu kibuga ekimanyiddwa nga Abu Dhabi, bw'azunga bwadda mu Dubai wadde Abu Dhabi. Njagala okujjukiza nti nno gwali takimanyi nti Isma Olaxes mugenzi wetwogerera kyannaku nnyo kinyiiza kimenya omutima. Njagala okujjukizira mu 2024 nti omukulu amanyiddwa nga Soobi Saababbi wetwogerera mugenzi ali mu ttaka. So oba oli eyo nga twejjukira nga tumanye ekirwa kinjogedde ekyo nga tumanye kitegeeza, nkubira ku ssimu oba nnoonyaako otegeere. Njagala okujjukiza nti nno mu nkuuka waliwo omuvubuka yakubiddwa obucupa amanyiddwa nga Rage. Nakyo njagala okikujjukiza nti mu buli byokola take note, mu buli byoyogera take note. I'm not saying it was a proper thing, naye njagala just kujjukizaako ku bintu ebimu by'oyinza okuba nga weerabidde ng'omulabi wange ndaba. Naye n'olw'ensonga eyo kankujjukize ku muwala amanyiddwa nga Ava Peace abasinga mumutegedde mu 2023 we yafunidde breakthrough song ye. Omuwala ono Ava Peace abaddeko amawulire mangi nnyo. Ekisooka mbu ayinamu kasente era ayina omuvubuka wa ghetto gw'akateekamu amanyiddwa nga Mudra. Akayimba akamuleese ku scene 2023 kadde kamanyiddwa nga Shabada. Eno erimba lwe ne Mudra era kano kadde kakuba nnyo ku TikTok, ku Facebook, ku Instagram ne ku playlist z'aba DJ ne wano ku BTM TV. Gats Msaka agala nnyo. Omuwala yo Ava Peace twogeddeko naye engambo zibadde nnyo. Actually during this festive season badde mugobereza nnyo amaaso ne kamera zange. Emmotoka mwabadde atambulira ne Mudra mwabadde atambulira. N'abalaba ku nkuuka before the scuffle came through. Mudra lyo kayimbe ne Shiba ave ku stage and ate gaali ya Mudra yambe ku Tom D wali emabega. Ava Peace was behind the stage as well. So I'm not insinuating anything, but what I can tell you is si kibi Ava Peace okubanga yeyagala ne Mudra, si kibi okubanga omusajja yenna ayagala omukazi amusinga kasente kuba fena sente tuzeetaaga. Si kibi okubanga omukazi gw'oyagala ayina omusajja omulala gwe yeegomba mu industry yemujja okola kijolimu. So Ava Peace twogeddeko naye and things to note mu mboozi gye tubadde naye akafubo. Esooka yeebaziza nnyo omwami we to be amanyiddwa nga Mudra the Viral olw'okumuyambako here and there music promotion, omulaga abantu ab'enjawulo okubeera naye mu studio even late nights mu ssaawa ziri zonna ezi n'omuwandiikira oluyimba olwamuleetera breakthrough. Takomyeko ne tumubuuza ku bantu beyeegomba nga bulijjo. Agambye Harmonize ate mune tunaaga yakasajja n'Abatanzania batumaliddewo abakazi. Pastor kimanyi muna Abatanzania bano batumanyiddewo abakazi mu industry eno. Diamond yasooka n'atwala. Harmonize tava Kampala. Harmonize like music ne tumulaba nga ali naye. Tugamba akomye kati ne Ava Peace naye wuyo Mudra. Anyways, katulabe Ava Peace guno mwaka agenda kutuleetera ki era biki byasuubiza bafaani be. Tusubire akayimba akapya oba neddaikawo akasente nga bwe bagamba akateeka mu Mudra oba just byambu byonna ku Access. Nze Kabaka Smith ngenda kuba nzija. Musically, 2023 has been my year, but 2024, I pray, inshallah, it's gonna be my great year. Yeah, so 2023, that's when I got Shabada. Nenyongera ko audience, nenyongera ka amani. Like when I go on stage, it's totally different from how it was. Then 2023, January, I graduated. So 2023 has really been my year. Been to win the 2023, I got a new car. And now 2023 has been really a great year for me. Shabada was your breakthrough. Yeah, Shabada was my breakthrough song. That's why Shabada Nti Mudra really has a big place in my heart. Yeah, because young for the Ooh, I had even forgotten that. Yeah, I met him, but I didn't do a song with him. Yeah, I just met him and maybe
He actually wished me like a Merry Christmas on my Instagram. So I think he's a friend, but not a close friend. Yeah, I can't say that he's a close friend, but he's a nice person. I would love to work with him. Obviously, I'm sure he still remembers the face because I rarely talk to him. Yeah. Would you like to do something? Of course, he's a star. Yeah, he's a star. Harmonize is a star. I would love to. Yeah. Apart from your bestie, maybe to go over like whether you start some money. Maybe you're getting my mentor, Winnie Watch. I love her. I've been doing her songs like since childhood. Mwagala just, yeah, and I would love to work with her one day. That's great. One more month, we have somewhere else one more time to come to the studio. That's someone I'm still doing that. I've been having challenges, but I don't even remember that right now. There are very many challenges, but mainly challenges in a single lover. What I remember was when I was at some introduction and I had to wait. They had to keep me wait. You know that thing like you're putting on a gomasi, then you're waiting till late, and then after they tell you you're not going to sing. It really hit hard. Shanuma. But then after some time I was like, I'll make it, and they'll yarn. Alright, sorry about that technical glitch. Katono nyonyo, yes, mutusonyomu. Mbozi bade kyagenda maaso naye ensonga lw'obudde tulina ate okuba nga tudduka. Agala ebisinga ogenda ku Facebook page yaffe bagiyita BTM TV ojja kuba obiraba, oba genda wali ku YouTube emanyiddwa nga Celeb Jazz with King Smith. Still ojja kuba okubeera nga okola kinga ofuna emboozi eyo in full ya Avapiece n'ebyasuubira omwaka guno byagenda okuba nga akola. So gendayo obeere nga ate osubscribinga oba ekintu nga ate okitwala mu maaso. Kale ndoza tugendeko mu social media katono nnyo tulabe how social media has been mu weekend eno wotabadde naffe gye tubadde nawe gyotabadde mu kalebulo olunaku lwaliro ndowooza katandike. Producer tuli ready tugende? Kale katusooke tugendeko mu social media trends katono tukomewo tugende maaso. Social media kalebule nga bwe najja bujo ne gamba Lydia Jasmine nga bulijjo yatadde ebifaananyi ebipya nga just ayambadde empale yokayoka oba tonnabira bagenda ku BTM TV nga akutte ku mabeere bwati ne mmanya nti nno tewali music ajja kujja ndowooza mu maaso n'abajjukiza nti temwerabira ekivulu kye akiina ne ngamba naye banne lwaki abayimbi amu temutya amanyi waliwo ebifaananyi manye muyimbi omu bambuuza ku interview ga Lydia Jasmine naga manye ebifaananyi bye naye simanyi music bwe bulijjo muyimbi. So abayimbi advice 2024 mukole nnyo music okusinga okuta ebifaananyi. 2023 tulabye ebifaananyi by'abayimbi bingi nude zina all that and all this and all that, but Lydia Jasmine oyo yemanyi ebifaananyi bye bitunda nnyo okusinga music we. Era singa twali turatinga abayimbi balina bifaananyi byakabi ku social media mu industry eno singa no Lydia Jasmine ali ku top list. Olanga bebe ku lwakola list ye singa Lydia Jasmine ye number emu always. But I want to thank artists like Vinka, artists like Shiba, artists that like who? Like Carol no. Artists like abanji abayimbi abakyala, artists like Mama Irene Namubiru Namatovu, Juliana Irene Namubiru bakube music ebifaananyi baiva ku Rema Namakula, Chosen Becky, you know those artists have been here. Karo Kasita, Winnie Niwaji, despite empisa zembi ze mulowooza, but you see noza mukitegedde. So another trend ebaddeko ya DJ Nimrod nga bebe ku luwata list y'abayimbi. DJ Nimrod avaayo n'ata list y'aba DJ abasinzo kikuba era ng'agamba best radio DJ amanyiddwa nga DJ Magic Touch wa Galaxy, best scratch DJ amanyiddwa nga DJ Sa Aruda, kwanjulwa DJ Selector Pioneer, wedding DJ Alberto oyo amanyiddwa nga wa yes oyo mutuufu nnyo. Then best TV DJ DVJ Mase wa Weri, then best Kade DJ Abe Kafuru, best DJ Event Nimrod All White Fiesta, best female DJ Linda Dena uyalimbiemu, best concert DJ Nimrod best mix up DJ Tone Omubanda, best hype DJ Silverback au kituufu, legendary DJ Ricky Star simumanyi wa legendary wawa, best club DJ Magic Touch, best DJ Song of the Year,
Fik Fameka, then Ogateko DJ LL, then best slogan, your mother's best DJ, best Vinyanya DJ Mbazira Tony. Awaliwe nugu, best breakthrough DJ male, DJ Trizzy, yes, I agree. Best breakthrough female DJ, Lin DJ, yes. Katuwali kumbazira Tony, wacheta deko Gundiani, Suna Ben, awaliwe nugu, waliwe utalo between Suna Ben ne Mbazira Tony. Inside wo nja kujanjiba buliye kwaliwo utaluliye yo munda lu ani asinga erinya ani asinga okubasoka ti badijjo atan society ngako no wempisa bagamba nti dijjo omukuba nababiri kumbazira Tony ne Suna Ben kulika atalina mpisa ayerowoza nti stanyo okusinga kuba dijjo abalala n'okusinga kukyaliwe kati kwabo yani ngira kujambiga menze Kabaka Smith nga bulijjo mbeera n'olugambo lwakabi n'amawulire ebyo nena wano ku BTM TV access tugenda kwatagana olunaku lujja kwa lwanca as always atakumira mpera 10 nkoze ne producer wange one man Devi, then nenkola ne producer wa mwaka nenkola ne pastor ne Martin ku sound ate ku camera, then namwe mwena mwena adebanda ku Facebook. Thank you so much for watching and wacheli wange mwena mwena adebanda abansa ni mga Smith tukulaba. I love you so much. I can't send you nothing but kisses. Mwah. Bye bye, good night.